So endometriosis munabaana munda mulimu munabaana muno munda mulimu layer naye disorder ya endometriosis egamba nti layer eyo esobola okukula nga naye tekuze munda munabaana neekula wabweru wa nabaana. So omukyala bw'aba wakugenda mu mwezi eyo layer yeyina okumeguka yonna efulumenga omusaayi. Naye waliwo disorder gye bayita endometriosis nga eyo layer ate tekuze wano munda ng'ekulidde ate eno wabweru ng'ekulidde wabweru wa nabaana neevaamu obuzibu. Kitegeeza nti omukyala abeera ne irregular ze bayita irregular periods nti zino ez'omunda directly zijja kyokka ate n'eri lining eyakulidde wabweru naye etuuka ekiseera n'emeguka n'ebeera nga ate naye ejja. Kitegeeza eyo disorder yakifuula nnenge. Omukyala eba emutambuza bubi ebeera emuyisa bubi ng'ereeseewo engeri y'ekifuula nnenge. Lwaki nkireese? Abantu bonna okukola business mu ngeri yakifuula nnenge tubeera tuli mu endometriosis. Kubamu akafaananyi n'obeera ne business nga yo teyina kintu kizibu kyonna kyesolovinga nga teyina value creation naye ng'oyagala gamba business nga buli lw'onnyonnyola omuntu tawulira ngeri gy'oli mu kumuyambamu nga ye yatandiseewo butandisi kunoonya ssente tafuddeeyo kubeera ng'anoonya ekizibu ky'abasolovinga aba mu endometriosis. Tuvula ba ssente ze zibeera zijja kujja irregularly nga ziri periods. Nakugambye nti business kasiteebeerawo n'ebeera nga value gyetunda yo tegisaako ssente eyo si business eyo ebeera NGO ebeera non-governmental organization oba ze tuyita not for profit. Ate bali abagamba nti bo bali mu business ne bagamba tujja kuguza ettaka naye n'olibasaba nga tebalirina, tujja kuguza emmotoka n'ogimusaba nga tagirina, nja kuleetera amatooke n'ogamusaba nga tagalina. Eyo ebeera scam, tebeera business. Kyova olaba eba mu endometriosis nti mu kusooka wano awaayo ssente n'azifuna naye taddamu kufuna ssente, oba bw'aba wakuddamu kufuna ssente zibeera irregular. Njagala tubeere nga tusobola okutambuza omulimu gwa business. Ffenna tukyayina omukisa. Lino eggwanga ffenna tukyayina omukisa, either okutandika oba okubeera part of abatandika oba okugaziya kye tulina. Saagala ogambe nti corona yakutidde business yo era gwe watidde ebya business. Olina okunkakasa nti covid yasse business zo nnya. Covid bw'aba yasse business emu yakuyambye nnyo, olina kuba ne business 7 oba 8 mwe banna business bannanga abali mukundaba. Okumpulira nti ndi eri ndi mu kusuubula nte, kati navudde mu nte, mbuzi, navudde mu mbuzi, ndi mu yogati, ndi mu kuwola ssente, ndi mu kutunda ttaka, si kwejalabya. Mbeera njagala kikulaga nti covid bw'ajja ng'olina business 7 ku 8 bw'akubako 3 osigaza na 4. Ate ebintu bino bisoboka. Bino ebintu tebageza ne bakulimba nti birina science mungi. Ka business kakulema kati okutandika, kakulema kati okugaziya. Tubeera abantu abaagala okugaggawala genuinely. Tebagezanga ne bakulimba abantu abo nti bakuyiseeko genuinely nga toli mu kulaba bye batunda, toli mu kulaba services zaabwe. Mulimu abantu be twasoma nabo naye ogenda okutunuulira ebintu byazimbye ng'olaba waliwo waatalikkiriya. Saagala ate oyo akukyamula olowooze nti naawe olina ggendo bbe. Awo tewaliwo ggezi. Saagala bantu bakujje ku mulamwa. Saagala olowooze nti bw'obeera nga tonnagula mmotoka kati oli leeti. Hapana. Lwakuba bo bawasizza tonnawasa oli leeti. Hapana.